Kitaffe omu ggulu Mukama w'emirembe osaanidde okuweebwa ekitiibwa n'ettendo okulumizibwa mu nsi mu mawanga gonna. Ffe tuli bantu naye mu buntu bwaffe Katonda waffe gw'otuyigiriza kakano tuzze maaso go nga tusaba Mwoyo Omutukuvu omuyigiriza omukulu atuluŋŋamye mu by'okuyiga byonna bitugenda okuyiga. Essuubi lyaffe linywerere ku ggwe ku nkomerero tuwangule tusikire obulamu obutaggwaawo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tuyanziza nnyo mukadde Kiwanuka David okutuwonga mu maaso ga Mukama waffe ekyokuyiga. Omunanga omulungi awuliriza tuli ku mutwe omunene ogwa kwota eno obugamba nti obubaka obw'omu bwengula. Obubaka obw'omu bwengula obw'emirundi esatu. Tutuuse ku kyokuyiga namba 6. Ekiriko omutwe ogugamba nti ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Sabbiiti eyaggwa bwe twali tuyiga twatunuulira ku mawulire amalungi ag'omusango, amawulire amalungi ku musango ogugenda okusalibwa. The hour of his judgment. Wetuli ekiseera ky'olunaku olwaleero. Bw'owulira nti ekiseera ky'omusango kituuse, tosobola kubeera awo mu ndowooza yo ng'omuntu. Kubeera ng'oli comfortable n'ebigambo ebyo. Oli bw'akugamba nti ekiseera ky'omusango ne bw'akomaawo otandika okuwulira nti omusango twalaba nti fengaffe omuntu gututeeka ku bunkenke. Naye Musumba Sebo ekiseera ky'omusango gwe biki bye twatunuulidde wano? Sabbiiti yayita nga bw'ogambye amawulire ag'essanyu agali mu musango. Naye teyatubuulira ekiseera kino kyayogerako kitandika ddi ekya wiiki eno eky'omusango gwe. naye oba ali olowooza nti bayibuli ngero za Ibulayimu zokka mulimu ne mathematics. Leero eno sabbiiti si y'abadembe. Naffe kyetwavudde tulonda omusajja wa mathematics. Mulimu okukwata peeni n'ogatta ne calculator n'oyawulako. No reasoninga n'okureasoninga. You follow arguments. Nolwekyo twagala omuvubuka mu mathematician yatukulembere. Ffe tumugoberere. Dennis. Sebo mukama wange tusooka okukutegeeza newankubadde obudde bwa budduka nnyo naye otutwala empola. Abamu twagala okubanga abamu tujja mpola. Sebo tugende mu maaso. Nja kusaba mukadde atusomere Obukulirwa 14 6 n'olw'omusanvu. Genda amalayika omulala ng'abuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekikanomi n'abantu. Ayogera ndowoozi ddene nti mutye Katonda mmwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Musinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Tweyanziza mukadde wabadde asoma boogedde ku kiseera eky'omusango. Mwami Kuteesa ekiseera eky'omusango akyogeddeko ki? Kituuse. Agambye ekiseera eky'omusango kituuse. Time is now. Sabbiiti yayita twali tuyiga ku mawulire amalungi ag'omusango. Naye ng'amawulire ago tetumanyi gatandika ddi ne malayika atugambye kakoze eki? Kituuse. Omuntu omu yali abala ennyiriri eziri mu kitabo ky'okubikkulira. Ennyiriri zaali 404 404. Naye kwezi ennyiriri 404 n'ennyiriri 270 zonna nga bakootinga byandagaano nkadde nga bajuliza agaano nkadde.
naffe tuba twagala otegeera Matthew ono omusumba gwayogeddeko ebiri mu kitabo kino ekyakubikulira naffe tulina kugenda mu ndagaano nkadde kubanga gye bawa nnyo gye baajulizanga era tumanyi tulinayo ekitabo mu ndagaano enkadde ekikwatagana ennyo n'ekitabo ky'okubikulirwa bwe tunaakitegeera bitambulira wamu kijja kutuyamba okutegeera Matthew ono gwe tugenda okukola ki okuyiga okuyitamu leero ekitabo ekyo kyekya Danieri era nja kusaba mukadde tuddukeyo Daniel essula 8 onyiriro 14 Nangamba nti bituusa amakya n'amawungeera 23 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Musumba mbadde nsaba otunnyonnyolemuko kubanga baatugambye mu lesoni nti buli Muyudaaya yali ategeera okulongoosebwa kw'ekifo ekitukuvu kw'awatukuvu si bwe kiri Musumba mbadde nsaba Musumba otunnyonnyolemuko awo briefly kyakolebwanga ddi mwaka buli lunaku bakabona bawangayo ebiweebwayo ne bamansira omusaayi gwabyo ekifo ekitukuvu naye emifo ekitukuvu ennyo tebayingirayo amansira bumansizi naye omulundi gumu mu mwaka kabona asinga obukulu yayingiranga okujjayo okulongoosa okutereeza omusaayi guno gwonna ogubadde guyibwayo okukiikirira ebibi abantu ba Isirayiri olunaku lwabitanga Yom Kippur nga sabbiiti nkulu nnyo mu byafaayo by'Abayudaaya n'olwekyo nga bw'oyogera ku kulongoosa ekifo ekitukuvu Omuyudaaya aba akitegeera kubanga babanga ku bunkeeke ku lunaku olwo wabangawo okusaba n'okusiiba kye kyabaleeteranga obunkenke kyabaleeteranga obunkenke kubanga ebibi bino byonna ebyalinga bye baalinga omusaayi gwe baalinga bawaddeyo gwali guweweeza kwekyo kye baali bakoze olunaku olwo lwe lwalinga olw'enkomeredde olw'ekibi kyabwe kyonna kye baalinga bakoze eki bakoze mu mwaka gwo nja kusaba mukadde otuddiremu otusomere Daniel 8:14 nangamba nti bituusa amakya n'amawungeera 23 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa amugambye nangamba nti birimala akawungeezi amawungeezi n'amakya n'amawungeera 23 biki ebyo byayogerako omukyala mukadde kubanga olunyiriri tulyene ewasemba nti 23 naye biki ebyaliwo nga tetunnatuuka ku lunyiriri luno nsaba mukyala mukadde tulemu ka background katonotono mu Danieri essula y'omunaana Danieri ayolesebwa mu kwolesebwa kwe alaba endiga eno ng'erina amayembe 2 era amayembe 2 ago nga ga representing obwakabaka 2 Abameedi n'Abaperusi naye mu kirooto kye kimu era n'alabamu n'embuzi eno yo ng'erina ejjembe limu ejjembe lino nga likiikirira obwakabaka Buyonaani oba Greece era nga balina omukulembeze waabwe Alexander the Great naye ejjembe lino erimu ne lijja limenyeka mu ddyo ne wafubutukayo obuyembe 4 bwe bwakabaka obw'emirundi 4 obwabaawo bajenozi 4 okuva mu bwakabaka bwa Buyonaani ne batekinga over after Alexander the Great naye nga amayembe agaana gagenda maaso ne wafubutukayo akayembe kano ko kaali katabbu nga katono naye nga kaamaanyi nga kamutawaana nnyo era akayembe kano ka representing obwakabaka bwa Rome amaanyi gaako okusinga
gaalingamu eddiini ng'ate galimu n'ebyobufuzi ate kaagassa nnyo ku kwonoona ewatukuvu oba kukuvoola awatukuvu. Kati mu Danyeri 8:14 mukadde atusomereko ndyoke nziremu ekibuuzo kya Ssebadduka. Agambye n'angamba nti bituusa amakya n'amawungeera 2003. 14 olw'e14 leero tusomere 13 badde njagala kudda ku mabega katono. Ne ndyoka mpulira omutukuvu ng'ayogera n'omutukuvu omulala ng'agamba oyo yali ayogedde nti ebikwoleseddwa eby'ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna birituusaawo okubaawo n'okwonoona okuzisa okuwaayo awatukuvu era nejje okusambirirwa n'ebigere. Kati ejje okuwaayo awatukuvu okuvoola ewatukuvu n'ebiringa ebyo bye batugamba mu lw'e14 nti biribaawo oluvannyuma lw'ennaku 2300. Looza nkuzeemu Ssebo. Onzizeemu bulungi. Kakati looza ffenna tuli wamu tutambulira wamu. Tufunye background ey'okuddibwamu kuno kwe bamugambye nti okwennaku 2023 tutegedde lwaki addibwamu ki addibwamu bw'atyo. Kakati Danyeri bw'amala ofuna okwolesebwa kuno okwennaku 2023 addamu atya. Nja kusaba mukadde tugende Danyeri 8:27. Nange Danyeri nenzirika nendwala okumala ennaku si nnyingi nendyoka ngolokoka nenkola emirimu gya Kabaka nenewuunya ebyanjolesebwa naye empaawo eyabitegeera neyanziza. Musumba Danyeri ono kiki ekimulwaza ne kimuzirisa? Ekibuuzo kyagambye nti bino ebyokuzannyira ku kifo ekitukuvu ono okukisambirira bitwala bbanga ki? Naawe ebbanga eryo. Naye Danyeri gwe bawa ebbanga eryo yakasoma obwannabbi bwa Yeremiya obw'emyaka 7 agenda obugattagattamu ekiseera kibanga nti kiweddeyo ekiweddeyo mu kiseera kye be bali mu puroguramu ey'okuzaawo n'okuzimba ekifo ekitukuvu Yerusaalemi. Era ajja kusaba Katonda amwegayirire abasonyiwe ebibi basaanire omulimu guno gwaki omuntu gwe bagambye omuntu abadde asuubira sawa yakuddaka ate kakati bamugambye ennaku 2023 zezirwa. Tubadde tutagala nakasange ate kati baleese ŋŋaŋa. Ndowooza kyekyamuterebula. Njala mukadde okwongereza akatono ku kya Musumba. Musumba atugambye nti ekyammalamu amaanyi yali amanyi nti obudde bw'okudda waka bukoze eki butuuse ate balaga nti bukyali ate nga n'okwolesebwa kwennyini gye kuggweredde takoze eki tabitegedde. Nga n'ebirimu ebyogerwako bagambye nti akayembe kano kajja kwonoona ewatukuvu. Alwanirira baddeyo batereze watukuvu batandike okusinza Mukama Katonda. Ate kana akayembe kajja nga kagenda ku byonoona ebyo byonna n'azirika musajja wattu kubanga n'okwolesebwa kuno yali takutegedde bulungi kubanga bwe twalaba mu Danyeri
yabitegeera bulungi era ne biggwa bulungi nga bagamba obwakabaka obugenda okujja bugenda kubeerawo mirembe na mirembe era awunzikanga sita kunzika mu maaso ga kabaka awunzikanga sita ne Daniel musanvu kyekimu biggwa bulungi akitegeera bulungi wano mu 8 tetabi eno gye biggwera tabitegedde bulungi nekimuleetera okola ki okwennyamira okuzirika n'alwala okumala ki ebbanga n'okubivaako n'abanga abivuddeko nadda ku mirimu gyani gyakabaka tugenze kyakusaba bukadde tugende mu Daniel sura 9 onyiriro lwa 2 paka 22 olwabiri yamye nti awo bwe nali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nali nga njogera mu kusaba omusajja Gabriel gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya sadaaka ey'akawungeezi nanjigiriza nayogera nange naŋŋamba nti gwe Danieri kankano onfulumye okugeziwaza mu kutegeera tusooke tuddeko emabega katono mukadde nsaba bazayoko mabega nja kusaba tuddeyo mu Daniel 8 tuzeeyo tusome 17 tusome 19 tusome n'26 bwe tunaamala osoma nga mbabuuza ekibuuzo kyange awo n'asembera we nali nnyimiridde era bwe yajja n'entya ne nvunama amaaso gange naye naŋŋamba nti tegeera gwe omwana w'omuntu kubanga ebyolesebwa bya kiseera kya nkomerero 18 nayogera nti laba naakutegeeza ebiribaawo mu kiseera eky'enkomerero ekyokunyigiramu ku bbanga ly'ekiseera eky'enkomerero ebyateekebwawo 26 agamba era ebikwolesebwa eby'amakya n'amawungeera ebibuuliddwa bya mazima naye ggwe bikka ku bikwoleseddwa kubanga bya nnaku eziri ewala. Mukyala mukadde kigambo ki kyowulidde kye baddiŋŋana mu nnyiriri zino nga bakiddiŋŋanye ekiseera ekyenkomerero nti okwolesebwa kuno Daniel kwalagiddwa ka kiseera ki kyankomerero byakubaawo mu kiseera ekyenkomerero. Musumba bwe mala otegeera nti okwolesebwa kuno kwakubaawo mu kiseera kyankomerero kirongoosa njigiriza ki enkyamu abantu gye bayigiriza ku kwolesebwa kuno kw'ennaku 2023? Eriyo bayizi bannaffe abatakkiriza mu ndaputa ya lunaku mwaka ekisomeko mu kitabo kyabala Nezekeri 6 bo nga bagamba nti bayibuli mu Daniel buli weyogera neewa ekiseera ekiri specific ennaku 26 ennaku 23 eba eyogera ku nnaku zaki za bulijjo. Olw'ensonga eyo ab'engeri tebakkiriza ntaputa yaffe etaputa kayembe kano kukaleeta eno mu biseera by'enkomerero bwe bagamba nti akayembe ako nga bwe kaava mulimu ku mayembe 4 bajje n'abaana bali bajjena Simikas, Kasanda, Ptolome abaava mu Alexander the Great. Akayembe ne kava mulimu kwago ate nga katabu ne banoonyaayo omusajja omukambwe yalina ku maanyi eyetuukiriza ebyogerwa ku kayembe kano nga bamuyita Simikas Epiphany
Antiochus Epiphanes. Ebyembi nga bw'otwala ennaku 23 ne ziba nnaku bunaku. Emyaka 6. Girimu emyaka 6. Emyaka 6 gino nga bw'ogikakatika ku Antiochus Epiphanes. Obulwawo ekinyonyola ku kayembe kano kyekatuukiriza. Nga tetuwali. Obubaka bwa ku nkomerero. Antiochus Epiphanes si wankomesa ku nkomerero. Yawangala emyaka gya 52. Yawangala emyaka gya 52. Kyekimu ku binafuya. Kyekimu ku binafuya enjigiriza egaana entaputa yadde lunaku so nga ate Abadvent n'abatali nno bangi abakkiriza entaputa eyo betuyita penekkiriza ennaku 23 ne zibeera myaka ogenda okulaba nga events eziogeddwa ku kayembe zino zituukirira bulungi nnyo. Obunabbi obwo butuukirira bulungi nnyo. Bugaane naye nga bwogedde kyeyanziza kakyolo katudde eri gye twasoose mu Daniel 9:2 paka 22. Awo mwe nali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange. Weewaawo bwe nali nga njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya sadaaka ey'akawungeezi. N'anjigiriza n'ayogera nange n'aŋŋamba nti gwe Danyeri kaakano nfulumya okugeziwaza mu kutegeera bw'asooka okwegayirira. Kiki ekireeta malayika ono Gabulyeri eri Danyeri kumugeziwaza olw'ebyo bye yali amaze okwolesebwamu naye nga tabitegedde. Gye tuvudde mu ssula y'omunaana 14 bw'alwalidde n'okulwala nga tabitegedde. Kati malayika azze okumuwa assistance okumuyambako abitegeerere ddala naye amusanze ali mu kwegayirira asaba olw'ebibi bye n'ebibi by'abantu be bwe bali mu buwambe mu bunyage. Awo tutegeddewo bulungi. Kati tugende ku 2:3 mukadde. Bw'asooka okwegayirira ekiragiro ne kifuluma nange nzize okumuwulira kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale lowooza ekigambo ekyo otegeere bye wayolesebwa. Sabbiiti 7 ziragiddwa abantu bo n'ekibuga ky'ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumala okusobya n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalagibwa n'okufuka amafuta ku oyo asinga obutukuvu. Tusoke wali ku 2:3 Musumba. Malayika Gabulyeri ayisa atya Danyeri ono? asinga ekikwata mu Luzungu kubanga kyanyangwira okumuwa ogutiibwa. Highly esteemed. Omwagalwa. H.E. kunabeera His Excellency. Naye ng'ali highly esteemed by the Lord himself. Mukama yamuwaako approval. Omwagalwa. Yamukooneramu. Wabula ani yakawandiika? Oba Danyeri oba malayika yennyini ye yakamuwandiikira? Danyeri yawandiikanga ebyo malayika bye yayogeranga naki first hand information. Kati nja kusaba mukadde atutwale kati ku 2:4. 2:4 lwagambye
sabbiiti ensanvu ziragiddwa abantu bo n'ekibuga ky'ekitukuvu okukomya okwonoona. Soko komawo mukadde. Amugambye sabbiiti ensanvu ziragiddwa. Mu lulimi olulala lugamba sabbiiti ensanvu zisaliddwako ku lw'abantu bo. Mujjukire wali amusanze asaba olw'abantu be, kati ne malayika bwazze atuukidde waliwo waabadde wennyini kubanga abadde asaba yegalirira ku lw'abantu be. Nono n'amugamba nti ennaku nsanvu sabbiiti ensanvu oba wiikisi ensanvu zisalibwako ku lw'abantu bo. Asookedde wali wennyini naye waabadde. Ekibuzo ne kijja zisaliddwako ku ki? Awo twe twagala tutandikira mukyala mukadde. Mpozi nange nsaba kuddayoko katono emabega. Yenyaba. Nti amusanga yeegayirira ku lulwe ne ku lw'abantu be ng'emyaka ensanvu egyayolesebwa luli giweddeko mu Yeremiya nga banaatera okudda eka. Kati abasanga beetegeka okuddewa eka, malayika amugamba nti sabbiiti nsanvu oba wiikisi nsanvu zisaliddwako ku lw'abantu bo n'ekibuga ekitukuvu. Esabbiiti zino ensanvu zisalirwa ku nnaku 23 ziri ze twakomyeko eziribaawo mu kiseera ky'enkomerero. N'ensonga malayika ono ye kyamuleese okunnyonnyola ennaku ziri ezatabulatawula Danyeri. Tutuuseewo tuli ffenna kati. Mpozi nga musumba wagambye nti wetusomako mu Ezekieri 4:6 ne kubala 14:34 tulaba nti olunaku lumu is a prophetic year. Guba mwaka. Si kyekyo? Wekiri nyabo. Kati we bagamba bali nti sabbiiti nsanvu zisaliddwako z'ennaku 49 naye ate we can comfortably say emyaka 49 kuba buli lunaku guba mwaka. Awo tutuuseewo tutegerekesewo bulungi. Bw'okwata ebibi 1,230 esebo kati zisalirweko tutooleko 49. Nze ndowooza kyangu watukole bwe tuti. Gende bwangambye tugende mpola mpola. Amugambye sabbiiti nsanvu. Twagala tumanye ennaku mmeka eziri mu sabbiiti ensanvu. How many days are in the 70 weeks? Kati nga bwe tumanyi nti wiiki emu erimu ennaku 7. Okwata ziri wiiki ensanvu n'okubisaamu emirundi 7 n'ofuna ennaku 49. Awo tuli bumu. Naye tugambye buli lunaku mwaka gy'emyaka 49 zivudde mu nnaku ne zifuuka ki? Mwaka. Amugambye nti emyaka 49 abantu bano b'oli mu kusabira be weegayirira emyaka 49 zisaliddwako ku bo naye zisaliddwako ku ki? Okuva ku buli obunabbi obuwanvu ennyo obw'2,300. Awo tuli ffena. Bakyalinayo sabbiiti endala 9. Tuli ffena banaye awo. Anini nsanvu mu buwambe. Awe tugende maaso. Tugende maaso sebo. Kakati kye twagala okumanya. Musumba yabadde aggulawo yatugambye twagala kumanya ekiseera kino eky'enkomerero kitandika ddi. Bwe tufuna bwe kitandika kijja kutwanguyira okumanya ennaku 20 emyaka 23 wezikola ki? Bwe zinaakoma. Kati nja kusaba mukadde atutwale mu Danyeri 9:25. Agambye nti kale manya otegeere ddala nga kasookedde ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuuka oyo afukibwako amafuta omulangira walibaawo sabbiiti 7 era walibaawo sabbiiti 62 ne kizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo n'obadde soko komekaawo mukadde. Agambye Danyeri bukasona awulira ng'ekiragiro kifulumye nti muddeeyo muzimbe Yerusaalemi omwaka gwe kiweredda bwe kapa bw'otandikira okubala 2023 wezitandikira gwe wowulira ng'ekiragiro okugezaako okubaddiramu nti
Daniel yasooka kubeera mu bwakabaka bwe Babiloni. Abamedi n'Abaperusi bwe baawamba buli mukulembeze yajja baawanga ebiragiro nga babiwa abaana ba Isirayiri okuddayo. Oba tutegerekeze. Yes. Kati malayika agamba Daniel nti gwe bw'owulira omwaka gw'owulira nga bawereddemu ekiragiro nti muddeeyo ewammwe muzimbe Yerusaalemi. Gwe mwaka gwe tutandikira okubala. Nsumba tuli wamu yenyama. Kakati ebiragiro ebyaweebwa abaana ba Isirayiri okugenda byali ebiragiro bisatu. Nja kusaba mukyala mukadde obituyitiremu tumanye ku ebyo ebisatu tulondako kiriwa. Ebiragiro ebyaweebwa byali bisatu nga biweebwa bakabaka ab'enjawulo eri abaana ba Isirayiri bano abaali mu bunyage. Ekyasooka kyaweebwa kabaka Kuulo Esairas mu Ezra emu paka kunya. Naye kino kyali kibagamba bugambi baddeyo bazimbe awatukuvu. Kyabaweebwa mu 537 BC before Christ. Yes. Ekiragiro ekyokubiri kyaweebwa kabaka Daliyo mu Ezra 6 tulusanga emu paka 12. Era kyali kijuliriza kiri, it was meant for them to implement the first decree. Kubanga kiri tebagenda kati kineno nga kibagamba bagende bateeke mu nkola ekiragiro ekyasooka ekyawaweebwa. Kino kyaweebwa kabaka Daliyo mu 520 BC. Tubala tukka tutoolako. Ekyasooka kyaweebwa mu 537 BC. Ekyokubiri ne kiweebwa mu 520 BC. Kati ekiragiro ekyokusatu mu Ezra 7:13-26 ndozaawo tujja kusomawo nga maze okunyonyola. Kyaweebwa kabaka Alutalugerugizi. Mu mwaka 457 BC. Naye kati ekiragiro kino kyo kyali kibagamba nti muddeeyo muzimbe mutereza awatukuvu Yerusaalemi. Kati kitegeeza mu 457 BC wetutandikira okubala 2023. Kuba kyo kibagamba to go back, rebuild and restore Jerusalem. Naye biri byabagambanga kuzimba buzimbi naye si kuzaawo yeekaalu. Tuyanziza abatuuliriza olunyiriro lwa 5 lumugambye gwe kasitono owulira ekiragiro nga kibagambye muddeeyo muzimbe Yerusaalemi. Kati bwe tuba tubala tunoonya mwaka ki bwe babagamba baddeeyo bazimbe ekibuga Yerusaalemi. Mukyala mukadde atunnyonnyodde emyaka gyonna naye omwaka gwe tufunye nti gwe mutuufu gwali 457. Ogwo mwaka gwe babagambira baddeeyo bazimbe ekibuga ki Yerusaalemi. Era ogwo omwaka gwe tukozesanga starting point gwe tutandikirako kukola ki okubala emyaka obunabi bwe 2023 butandikira awo. Somba kyo ku nsonga eyo bakinyonyodde bulungi nti ebiragiro bino byawandiikibwanga ne babiweereza Yerusaalemi. Byasangayo abakulu abatayagaliza Abayisirayiri kuddawo. Matter of fact nga si Bayisirayiri bajjo Palestine nga beeraliikirira Abayudaaya bano okubazaawo. Nabo bakwata ebiwandiiko ne bawandiikira bakabaka abaabiyisizza. Temweretera lumbe lwa kirago. Buno buntu buzibu nnyo bamubuleka okuzimba yeekaalu. Ebibiri ebyasooka byalagayamu naye ekyokusatu newankubadde ekiwandiika yali amanyi opposition eno n'obuwakanya Abayudaaya bajja okusanga ye ekiwandiikira ddala ne batakiwandiika buwandiisi
ne babawa n'ebyokukozesa okutuukiriza omulimu n'okubasindika n'abasindika. N'olwekyo kino ekirayiro bannaffe abayizi ba bayibuli batera nnyo okutubuuza lwaki mweroboozaako kimu ensonga. Tweyanziza mu lunyiriri olwo ayogedde ku wiiki 62 ne wiiki omusanvu. Si bwe tubadde awo amugambye gwe suulira ekiragiro nga kiweereddwa wagenda kuyitawo wiikisi omusanvu n'62 ze-69 until the Messiah paka yafukibwako amafuta. Kati twagala tumanye wiikisi zino 69 zirimu ennaku mmeka? Mukyala mukadde. Wiikisi zino 69 mathematics atabuse bwe tukubisaamu ennaku 7 tubeera n'ennaku 483. Naye nga bwe twagambye nti buli lunaku mwaka we have 483 prophetic years mu wiikisi zino 69. Naye ate tujjukire 69 tuzitoola ku 7 kuli ze yabaga nti abantu bano booli mu kutangirira bakyalinayo wiikisi meka 7. Tweyanziza mukyala mukadde. Kakitegeeza kuva ku kiragiro bweweereddwa mu 457 tugenda kubala emyaka 483 tumanye we zikoma. Kati bw'oba obala abatuwuliriza obala okkirira 457 456 455 paka wootuuka kwemu. Kati tetugenda kuteekako 0 kubanga teri mwaka gwa 0. Bw'otuuka ku BC 1 BC ogenderawo ku AD 1 n'ogenda ng'obala. Kati bw'obala egyo emyaka giggwera ku AD 27. Musumba w'enzijira AD 27 kiki ekyaliwo? Okusinziira ku muwandiisi Luka yali historian mukukutivu atuwa ebyafaayo ebigamba nti omwaka ogwo AD 27 Yesu mwe yabatizibwa AD 27 kubanga naye ng'atuwa obukakafu bwa mirundi ng'ena oba n'atusomerayo gendemu kyabadde mu Luka 3 Matayo era 3 naye kale katusome Luka 3 emu paka ku Lwokusatu. Yagambye nti awo omwaka ogw'15 mirembe gya Tibiriyo Kayisaali Pontiyo Piraato bwe yali nga y'owessaza ly'e Buyudaaya ne Kerode. Sokolinde historical pointer omuwandiisi ekyo yakiweera ddala nga manyi nti abamuwuliriza bajja kumanya omwaka ani Augusto Tiberiya we yabeererawo mu mwaka ogw'10 n'emeka. Nsomayo ekirala. Owessaza ly'e Buyudaaya era Kerode bwe yali nga yafuga e Galiraaya. Kerode mu kiseera kye kimono yafugiranga eno. Kerode nga yafugira eri. Ne Filipo muganda we bwe yali nga yafuga Italian n'ensi ya Tirakoneti. Ne Lusaniya bwe yali nga yafuga Abirene ne Anna ne Kayafa bwe baali nga be bakabona abasinga obukulu. Ekigambo kya Katonda ne kijjira Yokaana omwana wa Zakaliya mu ddungu n'ajja mu nsi yonna eriranye Yorodaani ng'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okugibwako ebibi nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo bya nnabbi Isaaya nti eddoboozi lyo yayogerera mu ggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama muluŋŋamye amakubo ge. Buli kiwonvu kirijjuzibwa na buli lusozi n'akasozi biritegerezebwa n'ekikyamye kirigololwa n'amakubo agatali masende galitereezebwa. Mukadde genda ku 21. Awo lwatuuka abantu bonna we baali nga babatizibwa ne Yesu bwe yamala okubatizibwa
bwe yasaba eggulu ne bibikuka omwoyo omutukuvu nakka ku ye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjiba n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti ggwe mwana wange omwagalwa nkusanyukira nnyo. Sumba kiekyo kikakasa ebiweereddwayo historical factors ennya zonna zaaliwo mu mwaka 2007 Yokaana mwatandikira okubatiza mu kyandikibwa kyekimu weranga ne Yesu Kristo n'abatiza najja ekitegeeza oli ow'omu Danyeri anyonyola Danyeri yamuweera ddala exact pinpoint nti oli afukibwako amafuta walijja mathematics bw'oba obala mu nnaku biba tebigenda kukwatagana bw'ogenda ku lunaku mwaka oba oli ku bayibuli yennyini katweyongereyo obudde ku wiikisi 7 twakagendako wiikisi 6 kitegeeza wasigaddeyo wiiki emu eyo kati nja kusaba mukadde tugende ku 26 Danyeri 9:26 26 yagambye era sabbiiti 62 bwe ziriggwa oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa so taliba na kintu n'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu n'enkomerero ye eriba n'amataba n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo okuzisa kwalaga batugambye oyo alifukibwako amafuta alizikirizibwa naye bagambye alizikirizibwa si ku lulwe not for himself naye ku lw'abalala tumaze okitegeera nti Mezaya obona eyafukibwako amafuta ye Yesu Kristo batugambye na bulungi nti alizikirizibwa alittibwa naye tajja kufa ku lulwe naye ajja kuba afiirira ki ndooza mulaba engeri ebintu byebitambula systematically nga tugenda tunoonya events ezigenda nga zijja mu bunabbi buno bw'2023 bw'ogamba kibe kya nnaku bunaku onoonya ebifiitingamu mu nnaku ezo nga tokola ki nga tobiraba kati njagala mukadde atutwale ku lunyiriri oluddako olwa 2007 era aliragaana endagaano ennywevu n'abangi okumala sabbiiti emu ne mu kitundu kya sabbiiti alikomya sadaaka n'ekitone okokomawo mukadde tuli mu wiiki esembayo sabbiiti gyayiseemu wiiki erimu ennaku mmeka 7 gy'emyaka emeka 7 awo tutuusewo bulungi kati twakomye wali ku eddi 27 nga Yesu abatiriziddwa bw'oyongerako wiiki emu oba emyaka 7 otuukira ddala ku eddi ki 34 27 plus 7 ofuna 34 naye batugambye waddako awo wenjagala mukadde atusomere kitundu kya wiiki awo ku kitundu kya wiiki era aliragaana endagaano ennywevu n'abangi okumala sabbiiti emu ne mu kitundu kya sabbiiti alikomya sadaaka n'ekitone mukadde yakomya atya sadaaka kakati ngenda kunnyonnyola ate kuviira ddala nti mu sabbiiti eno eyogerwako mwalimu ebintu bya mirundi emeka ebiri nti mulimu okuyigiriza kwa Mukama waffe n'abayigirizwa be emyaka 3 n'ekiki n'ekitundu n'alyoka akuŋŋaanya bangi eri obutuukirivu we naye abayigirizwa bano omulimu gukomekkerezebwa ng'akwatiddwa ye yennyini n'akomererwa n'akomya sadaaka okukomererwa ku musalaba kwe kukomya sadaaka ezaalingawo kuva mu ndagaano enkadde kino kye kitabo kya Bebulaniya kye twasoma ekitabo kya Bebulaniya kigamba nti ye tafaanana ne bakabona bali abayitanga sadaaka eza buli lunaku
ye yawaayo eyi once and for all n'atukuliza ddala abo bonna abatukuzibwa n'akaliga ke baali bagenda okusala olwo kyekava katuluka nejjikirya yeekalo eryabikamuwameka kituufu. Kakati wiiki eyo agambye wakati wa wiiki eyo alikomya saddaaka naye tukitegedde wiiki gy'emyaka 7 kati 7 n'ogabanyamu ye dividing ofuna 3/2 kati wewe twakomye wali ku edi 27 noyongerako 3/2 edi 3 anti edi 27 enkaaga mu mwenda weziggwera kati mu wiiki eddako twongereko ekitundu awoze kaka kanchinyonyole bwenti nze nkuba ndaba mwami Kuteesa alinga awuze soko today twakomye ku edi 27 twongeddeko emyaka 7 yiba edi 34 ne mu myaka 7 egyo batugambye wakati w'emyaka 7 tufuna emyaka 3/2 kati oddayo wali ku edi 27 n'oyongerako emyaka gye 3/2 ne tutuuka ku edi 31 edi 31 mukadde atugambye Yesu Kristo bwe yakola ki bwe yattibwa bwe yakomya saddaaka. Okay. Soko mbeera Kuteesa bwe mbabuuliza mumanyi mutya nti Yesu yakomererwa mu 3 edi kyekikakasa ansa yemu muwandiisi omu especially Luka nti ku mirembe jja nga Piraato ye nga Kerode ezo historic events zijjayo obukakafu nga Kayaafa ye kabaka Kayaafa yawaayo Kristo kabona asinga obukulu bona biwandiike biri mu details ezitagambika gye biri 3 edi Daniel ne babimuwa ng'ekyabula emyaka 69 batayi akadde nganda bate tumaliriza tufayo mwami Kuteesa tutegedde tulina eddakiika 3 zokka wanji edi 31 wetukomye Kristo attibwa akomya saddaaka. Kati ekitundu ekirala kyetwagambye kyetutulako edi 34 mukyala mukadde kiki ekyaliwo mu edi 34 abantu bayongera okufuna obuvumu okusinza Katonda bwe tusomako mu bikolwa by'abatume 6:8 ne Stefano attibwa ng'omu ku bajulizi oba ebikolwa by'abatume 7:6 tuyinza obutasomaayo olw'obudde ne beeyongera bangi okutambuza amawulire amalungi. Yes, yamukadde obufunze abayigirizwa bafuna obuvumu n'amaanyi nga Mukama waffe amaze okuzuukira ng'agenze mu ggulu omulimu ne gubeera gw'amaanyi nnyo n'Abaruumi n'abalala ne bakkiriza Yesu Kristo. Tweyanza mukadde mujjukire Abayudaaya bano baali balowooza Yesu yajjirira bo bokka naye Stefano bw'amala okuttibwa bw'ati nabo ne batandika okusaasaana nga batya okuttibwa kati mu mawanga gye baagenda ne batandika okugenda okukolerayo okubuulira ki enjiri. Mu bufunze mu mwaka guno gwa edi 34 Stefano bwattibwa n'enjiri etandika okugenda mu bannamawanga oba mu tutegerekese bulungi. So emyaka 49 gikoma ku edi 34 yegyo gyamugambye gisaliddwako ku lw'abantu bo naye obunabbi buba tebunaggwayo ku myaka 2023 twakagendako emyaka 49 twagala tumanye balance ono what happens biki ebiriwo oba tutegerekese bulungi ku myaka 2023 twakagendako emyaka 49 kitegeeza tubuzaayo 1,810 bw'okola difference 2023 n'otoolako emyaka 49 ofuna emyaka 1,810 okitegedde tukomye ku edi 34 kati emyaka 1,810 bw'ogigatta ku edi 34 tutuuka direct ku 1,840 awo wembabuliza mwenna abali wano kiki kye mumanyi ekyaliwo mu myaka 1,840 omukono gw'oguli wali olwakadde
bwe twali tutandika lesoni yaffe ne batulaga events ezaaliwo mu mwaka ogwo 1844 nga waaliwo abantu abamu abajja ne theories zaabwe ne zibuna ensi ng'abantu abo twalinamu Karl Marx, Charles Darwin ng'abamu balaga nti eddiini enjaga ya bongo abalala olw'okuba tebasobola kwedifendinga nafunafu kabeekweke mu ddiini naye ate event enkulu eyaliwo nti n'obubaka. The Seventh-day Adventist movement proclaimed that the great controversy between Christ and Satan, not a materialistic flow of history, explained the world that would end, not in a man-made communist utopia, but in the supernatural establishment of God's eternal kingdom. Ne SDA movement always took it up. Emyaka gino egisigaddeyo gye tusazeeko gyalimu ebintu bingi era ebintu ebingi ebyo ebyalimu bye byaleetera okutuuka ku mwaka guno gw'olukumulunaana mwalimu okuyigiriza okwali okukyamu mwalimu okuwaliriza abantu okuva ku kusinza sabbiiti ne batandika mwatandikibwamu olunaku olwa Sunday okusinzibwa ku 538 era bw'ogenda okubitunuulira olunaku olwa Sunday lutandika okusinzibwa ne lumala emyaka 1206 kati bw'ogenda weeyongera okuyigirizibwako Martin Luther naye mwakola ki mwayingirirawo mwayimukisibwa bano batwava mu nkima bonna omwo okukakkana nga wabaddewo okubuulira okw'ekitalo Martin Luther ng'amaze okukola ki okuyimuka amadiini Baptist, Methodist n'amalala ne gatandika mwe mwafuluma abasajja abaasoma Bayibuli ne bategeera nti waliwo ekiseera ekigenda okubaawo kye baalooza nti kyakudda kwani kwa Mukama waffe era ne bawa n'ennaku nti bagenda kukomawo Mukama waffe akomawo Oktoba 20 tweyanziza mukadde ekitegeeza bw'ensoma obunabbi buno singa Mukama yayagala tumanye Yesu Kristo lwalizaalibwa era ne mu bunabbi buno yalikoze eki naye ye focus ye yali yakutulaga lwabatizibwa lwafa n'enjiri kugenda muki so singa yayagala naffe tumanye diro yazaalibwa ne mu bunabbi buno bw'2023 kyalikoze eki kyalibatulaze ebyo oba mukitegedde awo kakati awo wenzijira tekirimu yensonga lwaki ng'aba Adventist tetukuza Krismasi kubanga teriyo mu byawandiikibwa tugende maaso neyanziza mukadde musumba ndi wuwo lwaki Katonda awa Daniel obunabbi buno nga ne byamuwa events ziri exact what is the purpose Lwe kyandikibwa ubumana nyambe ne mukizuula nti mmwe temukyali baddu naye mulimikwa gyange kubanga kitange byonna bye yaŋŋamba byonna mbibagambye kuba Yokaana 15:7 naye abagambira ddala point blank nti mmwe temukyali baddu naye mbayise mikwano gyange kubanga byonna kitange bye yaŋŋamba mbibagambye mmwe. Mukama Katonda alina omukwano eri abaana b'abantu tayagala alina ebibi n'omu azikirire mu mukwano guno kyava nga bw'agamba mu Amosi talina kyalikola nga tatubuuliddeeko tayagala bitugweko bugwi ayagala tubeere prepared mubuuziza 1889 tetugenda kutegeera byonna birimu right now naye yagambye nti ekiseera ky'omusango gwange kituuse oba kyatandika mwaka ogwo kyasooka n'abaani ffe tulabikayo ddi ekiseera kye tulimu nga kyantiisa ate nga kya ssanyu
mukwano gwaffe talina kyama kyatukisa ensonga laki abituwa mu details. Nange atakkiririza mu Bayibuli bwe nsoma history ng'ate history akwatagana ne Bayibuli kubanga bino bye tubadde twogerako tebiri ne mu history ebyogerako nti byaliwo Yesu bwe yabatiza byonna abasoma history babimanyi nti bituufu. Nange atakkiriza mu Katonda bwe mala osoma bino nga ndaba biri ekakiti kindeetera okukkiriza nti Katonda gyakola ki gyali. Nga tumaliriza nja kusaba mukadde atusomere mu Danyeri 10:11 ne 19. Danyeri essula ya 10 yagambye nti 11 naŋŋamba nti gwe Danyeri gwe omusajja omwagalwa ennyo tegeera ebigambo bye nkugamba weesimbe kubanga eri ggwe gye ntumiddwa kankana. Era bwe yamala okuŋŋamba ekigambo ekyo ne nnyimirira nga nkankana n'alyoka ŋŋamba nti totya Danyeri kubanga okuva ku lunaku lwe wasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga Katonda wo ebigambo byo byawulirwa nange nzize olw'ebigambo byo. Amen. Nga tumaliriza kyenjagala obbagamba batuwuliriza bali mu studio omwagalwa tekikoma ku Danyeri yekka naye mwami Kiwanuka oli mwagalo eri Katonda nange ne mwami Kuteesa ne Musumba ne mukyala mukadde fena tuli baagalwa ba Katonda. Ekitegeeza tetulina kutya kiseera kya musango kino kubanga amawulire malungi fena tuli baagalwa eri Katonda. Mukyala mukadde omalirize otuweleyo okusaba. Nti n'amawulire amalala amalungi malayika ono gawa Danyeri nti no matter how long you will eventually go home. Amina. Mukama tukubaza olw'ekisa kyo n'okwagalako. Tutegedde nti ekiseera ky'omusango kituuse. Tuyigirize okutambula nga bwe kigwanidde. Tuteeketeeke obulamu bwaffe, tuteeketeeke n'abalala bangi okusinkana mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.